Lyogerwako lyeri obutaka bw'ekika ky'Effumbe nga lino liriba Kambusiro mu disitulikiti y'e Wakiso. Okusinziira ku bazzukulu ba Walusimbi, ettaka lino lyatundibwa eri kampuni ya Trust Security Company Limited abaana beeyaliko omutaka w'ekika kino. Wetwogerera kati bazzukulu ba Walusimbi ebakka we balinnya ku ttaka bakwati ne babasibira mu makomera ag'enjawulo ne ku zipoliisi ez'enjawulo. Juzi twawulira nti pulezidenti w'eggwanga yawabula nti ffe abeddira Effumbe ku ttaka tuveeko tugende tusenge eyo ku ttaka lyagulira abataka b'obusolya. Njagala okutegeeza Oweekitiibwa Pulezidenti na bonna abakwatibwako ensonga nti ebaka ye waffe tetulina wala we tuyinza kudda. Eyaliko Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Jebbi Walusimbi alaze obuvvo bw'ettaka lino lyagamba nti si lya muntu buntu ssekinnoomu. Tewaliiwo ayinza kugamba nti lino ettaka lino lya gundi ng'omuntu. Obwannannyini obwo bw'aba nga yaliko ateekwa kubanga yabadde akulembera ekika nga yaliwo gwegamba akuuma bukuumi ttaka eryo, naye tewaliwo omuntu n'omu ayinza kugamba nti ono nze nannyini ekifo kino oba zino yiika za jjajjaffe gundi. Katikkiro w'ekika ky'Effumbe John Kigozi Ssebaggala n'abazzukulu bawandiise ebbaluwa eri minisita w'ettaka Judith Nabakooba nga basaba minisita omubeezi Sam Mayanja ave mu nsonga z'olukiiko oluyitiddwa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno nti minisita ono tebayinza kumukkiriza mu nsonga zaabwe kubanga kampuni gye bagamba nti eri ku ttaka lyabwe ate bannamateeka okuva mu kampuni ye be bagiwolereza. Twabe tugamba nti minisita oyo ave mu nsonga zaffe nga tuwandiikidde minisita omukulu. Twamulaze ensonga nti waliwo conflict of interest, alina kyekubiira, alina gyagwa. Bano balaze ng'Obwakabaka bwa Buganda bwe buvuddeyo ku nsonga zino nga bawaddeyo bannamateeka okuva mu kitongole kya Buganda Royal Law Chambers era nti bakyetaaga okuyambibwako. Obwakabaka bwa Buganda butukwasizza ekitongole ky'abalooya bapuliida baakyo beegasse ku ttiimu okulwanirira ettaka ly'obutaka bw'ekika ky'Effumbe nti ekibba ttaka bwe kiyingirira ebika kiba kiyingiridde Obwakabaka bwa Buganda. Aboogerwako nti baatunda ettaka lino kuliko Nsobya George Wilson ne Nakato Namaganda era ettaka lino litudde ku bunene bwa yiika 75. Bano ku lukomo lw'essimu bategeezezza nti ettaka lino lyabwe bwoya era kkooti ye yasalawo mu mwaka gwa 2016. Kakati bo boogera bingi nga tolabye ku mpapula naye ebyo byonna bye nkugamba ffe tulina empapula okuva mu 1923 tulina fayiro yonna, tulina ensala ya kkooti, tulina leeters ezava emakindye mu kkooti ezituwa obuyinza ku by'obugagga. Ate bo kye batalina okuleka ka consent tebabadde beeyambisa nti simanyi ettaka lyaffe tulina ko yiika 25. Yiika 25 mwazigula kwani? Owulidde bw'ayogera.